Anja kwogera ku nsonga ya akabinja kano akabakwasibwa muntu abayita abajjaate. Okusookera ddala abantu bano abaali bambadde engoye zino eza jjaate, nze siyinza kukkiriza nti batendeke era sikkiriza nti n'emmundu zaabwe zaalimu amasasi, okusinziira bwe baali mu operation ab'amagye n'abapoliisi babakoleranga bakita batya backup, era bwe batandika okuba bafuutu soldiers ba Nuupu, omukyala omusirikale ate ye omutendeke yadduka okubajja mu bantu nga alaba kye bakola si kituufu n'akamu era nga kibalabisa. Era twawulira okukwatwa kw'amasasi okwaviira ddala mu abo bo abaali bakakasiza nti kino baali batendeke mu ekyo nga bagezaako okubawa escape route olw'okuba nti nabana aba Nuupu gye baali bamaze okulaba nti tebatidde bibakolwako ate nga ne kamera zibatunuulidde. N'olw'ensonga ekizibu nnyo okulaba nti mu kajagalala akaliwo kaali kafaanana bwe katyo nti abantu abo baali bakutte emmundu baali bazambadde bwambazi mu kifo ky'okuba nti baali bazikutte oba okuba nti beetegekera embeera esobola okubeerawo. Ekitegeeza nti emmundu zaabwe tezaali mmundu nti zaali zakigendererwa wabula zaali emmundu zakutiisa. Kitegeeza nti singa abantu abo baali batendeke, ekyamazima tebasobola na kuyingira mu bantu ba bulijjo. Abantu abatendekebwa obutujju tebalina mbeera yonna ebateeka mu mbeera y'abantu ba bulijjo kubalwana nabo, tekisobokera ddala. Waliwo enjawulo nene nnyo wakati w'okutendekebwa kw'ebitongole ebyabakwata bamundu ebirwanyisa obutujju, ne wabaawo n'enjawulo nene nnyo wakati w'abapoliisi abatendekebwa okukakanya obujagalalo. Ate ne bw'okisanga nga kiri mu military police nayo training eba njawulo. Kati ku bintu ebyo ebisatu bano abantu abalabikidde mu kifaananyi kino tebalina kitongole kyonna kye baafaananye oba kutendekebwa kwonna kwe baafaananye okuyisibwamu. Kyova olaba nti bonna baasose ne bavaayo ne babeegaana okutuusa bwe balabye nti kibaswaziza nnyo nga tebalina kyakkola, ate Kulaije n'avaayo n'akkiriza. Kati nga nsira ku nsonga ya Kulaije lwaki yakkiriza n'akkiriza nti kino ekitongole kyabwe era kikola emirimu wansi waabwe, ate oluvannyuma lw'okuvaayo ne bakyegaana ne poliisi n'ekyegaana. Naye bino byaddiridde oluvannyuma lwa buli muntu yenna yavuddeyo okuviira ddala ku palamenti yaabwe yennyini. Baavuddeyo ne bavumirirwa ebikolwa bino era ebitongole bingi ebivuddeyo ne bivumirira, n'ababadde mu kampeyini bennyini aba NRM baavuddeyo ne bavumirira, ne bannaddiini abantu bangi baavumiridde era bakyavumirira ku kikolo kyakoleddwa. Kakati nga kizibu nnyo kyakwegaana abantu bano olw'ensonga nti we baabadde bazze bateekateekeddwa bulungi ne balumba ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku mirimu gyakyo egy'ebyobufuzi, naye nga kirina backup ey'amagye ne poliisi. Era n'abantu abakwatiddwa mu kyoyinza okuyita operation eno batwaliddwa ku poliisi ne batulugunyizibwa bya nsusso ne bakubibwa era ne batwalibwa mu kooti, era kyemmanyi bakyali mu kkomera. Kati tolina sobola kwegaana abantu bano, naye ng'ate ebitongole byammwe ebyabadde n'abantu bano ate byakutte abantu be mwalumbye okutulugunya, bali abaakubye bo baakubye ne bagenda, naye ate n'abawambye mwajjidde mu kikola kyekimu. Kati nga tolina osobola kukyegaana nti si bammwe, naye twebuuza si bammwe, okay? Kiki ekireetera ddala abantu be baatendeka gwe bogamba nti baatendekebwa gwa kulwanyisa butujju, okulwanyisa bomu oba obwannalukalala, ate okubaleeta mu kwerinda kw'abantu abeesimbyewo mu bintu by'okulonda oba banoonya obululu mu kulonda? Kati obanga agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kategeka ntalo za bwannalukalala so si kulonda, nawe kabanga kabadde kategese okulonda kubadde kutuufu, poliisi eba emala bulungi nnyo okola omulimu ogwo, kubanga poliisi erina kugoberera biragiro by'akakiiko ka byakulonda, enteekateeka zaako. Naye tulaba poliisi erumba abantu nga tewali mutawana gwabaddewo, nga tebannaba kumenya teeka na limu, era nga mutuufu balina okutambula bagende, kubanga kati abantu abo bw'obagamba nti mugenda kugenda kulaale kababe nga bagenda kugenda mu kisaawe, okujjako ng'ogenda bagamba nti buli muntu atambule yekka. Naye bwe baba nga bagenda balina program kwe bagenda okukolera emirimu gyabwe, nga bagenda kutambula, nga bagenda agenda okubogereramu nga alina essaawa gye yabawadde, abantu abo okkiriza bagaana bagenda kutambulira mu kiseera kyekimu. Kati gwe oluwona osanga abantu abatambula ogenda bako bakubi, kubanga gwe ekigendererwa kyo si kya mirembe. Abantu abatambula nga bagenda mu kifo kimu babeera bangi mu buli ngeri yonna. Njagala otambule ng'otunuulira abantu abagenda mu katale oba nga bavaayo obasanga mu groups, bw'otunuulira abaana abagenda ku ssomero oba nga bavaayo obasanga mu groups, bw'otunuulira abantu abava ku mirimu gyabwe amakubo agayingira paaka gabeera majjuvu. Lwaki? Nti abantu abo ekibatambuza oba programu gye baliko ebatambuza mu ssaawa ze zimu.
katoyina bwogamba abantu bagenda mu kampeyini zaabwe nti gwogenda kubawula mu kutambula batambule sekinomu batya kubanga gwolaba ntoyagala bakole buwagizi toyagala balage nti bamaanyi naye ne bana bateeka mu kisaawe era bagenda kuŋŋaana bawere era bakwate video baziteeke mu bantu kuba bagenda kwogererayo so nsaasira gavumenti ya Uganda okugwa obubi bwetyo naye banti abantu badde bakuma emirembe ate bebyesomye okugisaanyaawo naye ng'ate ekibali mu kamwa kaabwe bagamba kuma mirembe naye ng'ate emirembe be basinze okujja ogitabangula mbadde ndaba programu Barometer Kaasa Meme ndozeiseko ennaku nga 2 naye kubaddeko omusajja mu poliisi naye ng'akolera ndoza poliisi ya Kampala n'emiriraano oba bamuyise batya sijjukira bulungi tayito ye kwali naye bamulese ku programu ya Barometer n'ayogera nga ye akulaga nti poliisi oba ebyo byakoleddwa ku bantu ba Nuupu byasaanidde bakolwako kubanga ye abalaba nga abamenyi b'amateeka era yagamba nti baasoomozezza poliisi n'olwensonga poliisi yadde ino bakola ebyo bye yabakoze era nga talaga kwetonda kwonna nakumanya ebibiina by'obufuzi bitegeeza ki mu ggwanga naye nga z'okwogerera ekitongole kya poliisi ku platform ya TV kati we bwavuddewo ne wabeerawo omusajja bamuyita Rwomushana Charles abeera nnyo ku TV ezo BBS NBS n'awalala propaganda wa Museveni ate nga bagamba mbega naye nabagambye nti yomu ku basajja abasinga okuba abazibu mu Buganda abantu abo abawangalira mu Buganda si Muganda musajja Mukiga naye alina ne munne RDC oba RCC Fred Bamwine abantu abo be bamu ku bantu abasinga okuba ab'omutawaana ennyo era bino ebikolebwa bino babiri mabega waabyo buli kaseera be basetinga ebintu bino bibeerewo naye Rwomushana atandise okuzimba okulaga nti waliwo insecurity n'akulagira ddala nti abantu kati abavuganya gavumenti balabe baayo era n'ateekamu ekifaananyi nti akalulu ke balimu yakalimu yakavaamu n'afa yali Ssegirinya bamukwatira mu bijambiye Masaka naye Ssegirinya tukubeera mu kubeera natuka okufa mu musango tegumusinze naye Rwomushana kugamba nti intelligence ebalaga nti ebituufu Ssegirinya bamukwatira mu bijambiye Masaka so nga bakulaga nti noona amusikira oba yagala okumudira mbigere nayinza okuba nga ali mu nteekateeka y'emu kati olaba ekifaananyi kye basiiga okwonoona eggwanga lya Buganda okulisanyizaawo ddala ebyobufuzi byalyo okuteekamu abantu entalo mu bugenderevu n'ebiringa ebyo so ebintu bino bimpisiza bubi nnyo ne ntuuka n'okugamba nti singa mbadde nsobola nani yambadde engoye nenyingira Kampala kubanga ndaba nti embeera weetuuse gavumenti wakati mu kuzitoowererwa batandise okukola ebintu byonna newankubadde kibaswaza kitya newankubadde si kyamazima balina okukikola kibayambe kyovala nasaba nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti wakiri gavumenti eno yandibadde tetuuka mwezi gwa mukaaga omwaka guno tusobola okendeeza ku bulumi n'okubonabona kw'abantu bagenda okuyitamu kubanga abantu balina gavumenti kati bo baasiruwadde dda ate kati bafuuse balalu wakati mu kunoonya okukuma obuyinza n'okusatira okw'amaanyi bagenda kukola ensobi nnyingi so twandibadde tubawumbawumba mangu ne tubajja mu mbeera eno oba nti eggwanga lyaffe tebongera nnyo kulitabangula kati nga maliriza ensonga yange abajja Smart Jat oba amagye gabakkiriza oba tegabakkiriza kyonna kizibu gye bali kuba tugamba oba twebuuza nti abajja ati bayingira batya mu nsonga za kampeni z'akalulu ne bakuba abantu emiggo ne bakuba amasasi mu bbanga ne batulugunya ne balumya ne bamenya n'obeegaana nti abo si babo naye kati era omaze obakkiriza n'ebikolwa byabwe era n'wagamba nti ebyo ebyakoleddwa biri wansi waabwe bayamba ku bo kati kulayije aveeyo atubuulire mbeera ki esitula abajja ati abatendekebwa okugenda okulwanyisa bomu n'obwana lukalala okuba nti kati batuuse mu kampeyini z'abantu ezironda abantu mu demokrasi abweebwa ssemateeka era atubuulire bukyanga kampeyini zino zitandika beesibye nnyo ku intelligence musango ki gwe baakutte ne bagamba nti omusango guno guyimiriddewo era poliisi abantu ba bulijjo bagirumbye ddi oba bawakanyizza ddi amateeka g'ebyokulonda oba enteekateeka z'ebyokulonda poliisi emale balumbe ebakuba emiggo kale tukkiriza bwe baba babo lwaki bakola bino bye bakola tukkiriza era bwe baba nga si babo lwaki mubawa backup ne bajja ne bakola efujjo nga poliisi n'amagye mwe mubali amabega era ne mukuba n'amasasi mu bbanga musobole okubawa space basobole okubeera nako badduke ne mbambaza obukookolo ne drone ne zeeyongereza n'abajja ku ssiini kati kulaije anatuddemu ebibuuzo ebyo bibiri lwaki bwe baba nga babakkiriza lwaki babaleeta mu bantu ewatali kasambatu konti poliisi yebayise lwaki babaleeta ne bakuba bannayuganda emiggo lwaki babaleeta mu nsonga z'obululu nga babuuse poliisi nga babuuse n'amagye
then ekyo bokimaze bwe babanga mubeegaana lwaki temwe abakutte oba lwaki tembakwata so nkakasa bulungi nti enembeera weetuuse buli muntu egenda mukalubirira bo bennyini abali mu ofiisi za gavumenti nkakasa bulungi nti buli muntu embeera egenda mukalubirira olwakuba embeera y'omuddugavu okuwulira omuntu nti yalisayiniza kizibu nnyo naye mu kaseera kano gavumenti ya Museveni abakozi ba gavumenti bangi abali mu bitongole ebikuumaddembe abali mu ministries za gavumenti naddala ministers bangi bandibadde bamaze okulekulira naye ensi y'omuddugavu awo y'ensonyi zaagwo naye ekyamazima twandibadde tukkiriza ne tutawa bayaaye bano mwaganya okutuuka 2026 mukama bawo omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi